bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkolera omuntu wa bulijjo wabale nnyo kwabika nti otuliriza bagambye nti tutambula ne MTN era nga basoose tutwala munda mu kibuga ekiyitibwa Teherani eggwanga eryitibwa erya Irani wansi wa Supreme Leader mukulembeze ow'oku ntikko omusajja omukulu myaka 86 naye nga mukambwe nnyo. Yes, oyinza okikkiriza oba oyinza okukigaana. Musajja mukulu myaka 86 yaganye okumumanyiira. Byonna Amerika ebadde ebikola, Israel ebadde ebikola, naye ono ye yaganye aga nti nedda Abasaudi bavunname, Abe Jordan bavunname, Abe Syria bavunname, Iraq bavunname, Iran nsigala nyimiridde. Okitegeera, Iran yayimiridde bagamba nti ffe tujja kuyimirira. Amerika ayimiridde, Abarabu abalala bonna bavunnamye bali wansi ku maviivi. Amerika bamulabanga Katonda na taata. Iran agamba nti waacha kati ku kyalo kye bayita Middle East ampuliriza okutwaliza wamu kuliko omulenzi nabagamba nti omulenzi wa kibuli bamuyita Iran bamukuba akwatayo takereza babakuba bakwatayo ababasajja ba mutima abaPersians baba Iran. Kakati mwebyo tuyina onako lwalero abasajja bayitibwa ba Iran baba no mu mbeera ey'okulaga nti nabo baagala kufuuka baagala kulaga nti basajja baagala sibo kulinya ku mmeeza balina akameeza akali wano okumpimpi ke bakyaliko tebannaba kutuuka ku mmeeza nnene eri katugambe naye luno olutalo lubabaddemu baalaze nti emmeeza bagyetaaga. Yes, baagala kulinya ku mmeeza sebo ey'aba super power, baagala okulinya ku mmeeza eriko abasajja Bayirani bawaganya ate baagala girinnyako kifuba. Kati ebya nuclear ebyo tubadde tubikubuulira bulijjo. Kati kye bakoze munnange sajja bayitibwa Bayirani kye bakoze basindise satellite ampuliriza mu bwengula. Abayirani basindise satellite mu bwengula. Lutalo lwakwaggwa bino babikoze ddi tetumanyi naye bamaze okukola kye bayise sabobito test. Omuyirani mu bbanga agamba nti mwe mujja kundaba kimafia mulenzi muto ku kyalo wa kibuli bamukuba kibooko nga bwakwatayo mpa kyakulabirako. Naye kakati nga tuzzi wali Abayirani tulegedde bamaze okuleka nti bakoze sabobito test Kased satellite carrier bagitaddeyo. Kusaga n'Omuyirani bagambye nti oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okuwanika satellite Abayirani they are now aiming to evaluate new technologies under development mu space program. Kakati bagamba Abayirani baagala okusukkako ampuliriza obwengula, baagala okusukkako mu bbanga. Kakati emizinga gyabwe gyonna gy'owulira egyo giyita mu bbanga. Kati bagamba nti n'obwengula tubwetaaga. Yes, bagenze mu bwengula era bamaze okulabika nti bateekayo ampuliriza Kased satellite bagisindise bagambye nti tekinology ensonga zaki tetugenda kukola kintu kyonna wabula twagala kulaba nga tubusitinga tekinologiya waffe. Jjukira nti mu tekinologiya ow'amaanyi gwe balimu Abayirani bali nnyo mu kisaawe ekya sayansi ate balabika okubanga baagala okwongera okukulaakulanya emizinga gibalisitiki. Omukutu ogwetibwa Tasnim News Agency gugenda maaso n'okulipotinga amawulire naddala gakwata ku jjeeri abwe ery'omutawaana lye bayita Islamic Revolutionary Guards Corps bwe guti bugenze maaso n'okuba nti gutegeezezza Abayirani wakati nga bamaze okuleka nti basindise satellite ampuliriza mu bwengula. Kigamba okuba nti bagezaako okuba nti baseesinga emerging capabilities in Iran's aerospace sector. Erimu emizinga bwe bagamba nti aerospace Abayirani mulimu n'emizinga tekinologiya eyo abuna mulimu n'okukola emizinga era twagambye nti emizinga giti babadde bakumira Isirayiri mu lutalo lwamaze ennaku 12 gyabadde gigenda maaso n'okulabika nti gikasukibwa ejje lyabwe lye bayita aerospace forces kitegeeza liri ery'omu bwengula. Kati Iran egambye nti alizaati ze bagenda okufuna okuva mu test eno zigenda kwongera okubayamba okuimprovinga performance eya satellite z'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Okitegeera kakati test zino ezigenda maaso n'okuleka nti zikolebwa kubanga si gwa mulundi ogusoose
Abayirani babadde bagenda maaso n'okuba nti bakola launch zino ne basindika satellite ampuliriza mu bbanga emabega eri kigambo okuba nti baali bakwatibwako oba nga bayambibwako eggwanga eriyitibwa erya Russia naye kigambo okuba nti ku mulundi guno abayirani batandise okwetengerera mu kusindika ebizuka ebizungirizi rockets zi satellites wakati mu bbanga ate nga zigenda kubeerayo wakati mu bwengula. Kakati bagambe nti amawanga mpuliriza ag'abazungu of course agabataddeko eriise joji ennyo eggwanga lino balitunuulira ng'eggwanga eriri very hostile. Kakati mu kuba nti bali hostile nnyo ekyenkanidde awo tebayinza genda maaso nokuleka nti obaoliawo baleke okubatunuulira nga bino babikola. Jjukira nti waliwo akaseera nga bweze owulira tubadde tutandika waliwo akaseera nga eggwanga lya Iraq liri hostile era nga ly'eggwanga era lirisinga okuba nti litiibwa awo mu kyonda ekya Buwarabu nga balina omukulembeze ali hostile balina omukulembeze ow'ekibuli eri talina kyatya ne bakola enteekateeka zonna ez'okumukuba. Eggwanga lya Amerika teryagala ggwanga lyonna okitegeera tebeetaaga ggwanga lya kibuli tebeetaaga ggwanga liri hostile because Iran bw'abeera hostile Amerika kimuzingiramu because awo kwetoola amawanga agalinanya Iran waliwo mission za America waliwo bases. Kakati beetaaga amawanga ago gonna nga bakkaanya bulungi tebeetaaga ggwanga liri hostile. Naye mu myaka giri nga bamagambye nti baali balina Iraq wansi wa Saddam Hussein oyo ne bamukuba ne bamumaliriza but era bwe bawetegereza nti Iraq alabika teyatuukako ku level ya Iran level kwali Iraq teyatuukawo. Iran yatuuse ku level okulonkinga satellites wakati mu bbanga. Iran yatuuse ku level okukola emizinga n'atandika n'okusuubuzaako amawanga amalala. Iran yatuuse ku level ekula drones ez'omutawaana drone eyogeza abantu obwamaka akati mu nsi yonna bagiyita Shahed. Russia gyakozesa newankubadde nga Russia ennaku zino agenda maaso n'okuba nti ampuliriza ye akola ezizze naye nga yasuubula Iran balina tekinologi wa kika kya waggulu nnyo akola drone. Iran balina tekinologi wa kika kya waggulu nnyo akola emizinga. Kibabadde bakyanafuyeemu kwekola air defense systems ez'okusinga babadde basigamye nnyo ku ggwanga eriyitibwa erya Russia naye kakati mukola emizinga. Kakati ku kiwalabe mu lutalo oyagala kusuubula mizinga egikuba olagawa okuba si mu Israeli oba ogenda Iran. Ku kye bagenze maaso n'okuba nti balaze mu lutalo balaga nti tekinologiya waabwe ali waggulu nnyo mu kukola drones n'okukola mpuliriza emizinga ekika kya ballistic. Kakati ebyo byonna bigenze maaso n'okulabika nti bikolebwa mu kaseera nga Saddam Hussein amaze okuba nti agwa. Bano bakulaga nti bagenda mu maaso baliko sanctions nati naye bagenda mu maaso. Aba Iran basindise satellite ampuliriza endala wakati mu bbanga. Toyinza bageraganya na America yadde Bufalansa dda amawanga amalala ne Israel ly ahead of them but bakulaga nti they are seriously emerging as a new powerhouse. Aba Iran tebafuddeeyo nti babaleka ne bakulaga nti ku level kwe bali baagala kugenda ku level ya mu Isirayiri yennyini bagende ku level y'omu America y'omu Russia. Kati ate balina balemeseza wano kino baba wadde tokimanyi Iran bw'oba toyagala efuuke buzibu olina giremesa kati kyova olaba Netanyahu aludde ng'agamba nti bano abasajja tulina basitopinga kati bwe bakozesa tekinologiya omungi omanyi bagezi balina bannasayansi kyova olaba Israel abatagetinga abatte. Israel okuteekwayo kuli wano nti bano abasajja bwe tutabalemesa kati gye bujja tetugenda kusobola balemesa. Omanyi lwaki? North Korea bwe batamulemesa kufuna nuclear bwe yemufuna oba tokyalina ky'omugamba. Era y'ensonga lwaki tewali ggwanga kebera America lyowulira nti tugende tulumbe North Korea otya olumbe kubanga eno level Iran kwali aba North Korea bo bagiyitako ne bagenda batuula ku mmeeza waggulu ey'amawanga amanene agayira ne nuclear. Kakati bw'oba oli musajja genda olumbe North Korea lwaki ebyokulwanyisa byo bina eby'amaanyi asobola obizingako ne nuclear we newankubadde talina mungi. Kakati Israel agamba abasajja nti bannange omusajja tetumukkiriza kusuka eno level bw'agisuka agenda kubanga North Korea oyo tagambwa kabi tomukanga tomukola ki kasita otuuka ku level eya North Korea ng'olina emizinga rather ng'olina bomu ezikozesa amaanyi aga nuclear. Abo bakuta buti nga bw'olaba North Korea bwe baamuta gwe bagambye nti North Korea tebamumanyi
era kyebasobola omukola kumuteekako natti naye kugamba nti bagende bamukube nedda. Wawulira yagamba nti tugende tumukube, yakula nuclear we n'asirika, kati ali wali apoye pyongoyongo bakola bye banyumira. Okitegeera, bapoye balina nuclear, tosobola kulusikinga kubalumba. Kati Israel kyagamba bano nti bannanga omusajja tumukube nga tannafuna, tumulemese. Bw'alizifuna bw'ati buli abadde amuboggolera ajja kulinnya mu kya wakati. Emira bwetu bwegenda maaso n'okulabika nti etambula kankuzeeko emabega omwaka gwali gwa 2029 abasajja bayitibwa aba Iran bagambe nti ku mulundi guno bamaze okuleka nti balonkinga bagiise kasedi egenze mu bwengula, naye webbaka mu mwaka gwa 2029 aba Iran bano bagenda maaso n'okulabika nti batandiikiriza ku mulundi ogwo balonkinga satellite gye bayita Hope, essuubi bagiyita ssuubi oba omidi oba Hope, essuubi bagilonkinga mu mwaka gwa 2029. Abayirani nga batandiikiriza bagamba nti naffe katusindikako mu bwengula, tuwulira nti waliyo America, waliyo China, waliyo aba Canada, Bafalansa, simanya Barasha. Kakati ffe lwaki mu 2029 ne batandiikiriza abo abasajja boolaba mpola mpola. Kakati bwe bakola ekintu ate basigala basoma, kubanga balina bannasayansi abakugu ddala. Kati okuva mu 2029 babadde bagenda maaso n'okuleka nti bastadinga kyebagenda maaso n'okuba nti ampuliriza bakola kugezaako ku stadinga. Babadde bastadinga satellite zino zibadde zikola zitya. Mu January w'omwaka ogwedde 2024 ne baddamu ne balonkinga satellite endala bagituuma Solaya. Abayirani ne balonkinga Solaya negenda. Kakati ku Solaya bwe baali bagisindika yali January 2024 last year nga balonkinga Solaya, bagambye nti Omidi oba Hope bagisindika 2029 ne bongera okuba nti bakulaakulanya ne bakola. Kakati January w'omwaka oguwedde ne balonkinga gye bayita Solaya. Solaya eno bagisindika ne kiroketi kye bayita Kayem, bagisindika ku kiroketi kye bayita Kayem. Amawanga mpuliriza ga Bulaaya okuli Bufalansa, German n'eggwanga etibwa erya Bungereza bavumirira nnyo ekyali kikoleddwa eggwanga etibwa erya Iran okulonkinga satellite ekika kino. Zibagamba nti Iran ayagala kwongera kuleka nti azikozesa akulaakulanye oba oliawo tekinologiya we, mwana ava okukola nuclear, mwana ava okwongera okukola emizinga mpuliriza egy'omutawaana. Kakati Iran mu mwaka gwa 2023 even before 2024 abasajja bano bagenda maaso n'okudeployinga satellite endala. Eno imaging satellite yo bagilonkinga mu mwaka gwa 2023 yali September, bagiyita Nuru 3, ekitangala namba 3 oba Nuru 3. Abayirani bagilonkinga gyo juzi mu 2023 eri mu orbit, eri positioned mu buwanvu oba altitude ya kilometers 4,450 okuva wansi. Kwalo beyambisa ekimotoka ekirunkinga kibaali bayita Kasedi. Eno gye basindise ku mulundi guno bagituumye Kasedi. Ku mulundi guli kyali kimotoka oba launch vehicle ekigitwala, oyinza okiyita ki satellite oba kirokere ekigitwala oba ekimotoka, naye ng'ekimotoka tekigenda mu bbanga. Kakati ne bagiwanika mu buwanvu bwa altitude oba obuwanvu bwa kilometers 4,450 okuva wansi. 2023 bagiteekayo bo bennyini nga tewali abayambyeko, bagiyita Nuru 3, bagiteekayo September. Kakati awo mu January 2024 ne batuyibwamu endala gibayita gyengambe nti bagiyita Solaya. Kakati tubadde tukyali ku Solaya, Abayirani mu bwengula bataddeyo endala bagituumye Kasedi. Basajja bayitibwa Abayirani. Israel tannaba okulabika nti yanukula kwekyo ekibaddewo oba ekikoleddwa abasajja bano, nenga mu bintu nga ebitambula Abayirani bongera okuleka nti bakonkona emmeeza ennene. Kakati wabaddeko of course n'enjogerezeganya ezibaddemu minisita bagenda kwogerezeganya, nenga minisita Abbas Araghchi waggwanga etibwa erya Iran. Ono kyekifaananyi ky'eggwanga etibwa erya Iran, kyekifaananyi ky'eggwanga etibwa erya Iran ebweru w'eggwanga. Asuubirwa okuleka nti agenda kwogerezeganyamuko n'amawanga Bungereza, Bufalansa n'eggwanga etibwa erya German. Naye alina byayogedde nga tebanaba nagenda maaso n'okeka nti obaolaba boogera. Kakati Israel nga yakava okulabika nti ekuba abasajja bano tebatidde, tebafuddeeyo oba abayakuba oba yakola ki oba byali bitya. Bakulaga nti bagenda maaso, bamaze okuwandika satellite mu bbanga bagiyise Kased. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels
and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. Pal FM ekolera omuntu wa bulijjo wabula nnyo kuba nti munnaffe okyatumbudde wonna woli akadde kano kenyenda kikabiri mukagazo kazise ku ssaawa ate ennya bwoti butambula tutandikidde Iran eyo naye nga nkujjukiza Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku lw'ebusaabala bakulembera Professor Dr. Katumba Hussein bakujjukiza nti bannange ennaku ziweddeyo olusiisa lw'ebyobulamu lugenda kubeera ku Lwamukaaga lunaku lugenda kubeera lwa Sunday ku Lwamukaaga ne ku Sunday bagenda kujjanjabira emitwalo mukaaga zokka ate nga bagamba nti osobola okubuukinga kaakati ennaku nga zikyaliyo n'omutwalo gumu Professor Dr. Katumba Hussein gw'ogenda okubuukinga naye era essimu eyo gyengenda okuba nti nkuwa kwogenda okuba nti obuukingira n'omutwalo gumu ku lunaku luli ku Lwamukaaga oba ku Sunday ogende n'emitwalo 5 akujjanjabe Professor Dr. Katumba Hussein jajja wa haba ali ku noti 752 3271 noti 772 3271 lusisa lwa byabulamu kakati bookinga n'omutwalo gumu ojje n'emitwalo 5 ku luli bakujjanjabe bagenda kuwa eddagala ate nga bakutadde musikani abasawo abazungu bagenda kubaawo basooke bakebere bulungi then doctor oluvannyuma kuwa eddagala osanyalala bugo mu mubiri ne wansi w'ebigere ekifu ku maaso kamunguluze endwadde ez'abakadde mwabalumu wansi wa kameeme amaba mu lubuto omwami obanga omukyala tofiisa bulungi olumwendera infections abaami abagazwa prostate ng'ekisenge kitagala mwenna mugende babajjanjabe kwolwo Professor Dr. Katumba Hussein jajja wa habo wali ku lw'ebusaabala ku lunaku lwa mukaaga ne ku Sunday bookinga kakati ofune ennamba ali ku noti 772 3271 noti 752 3271 ojja kuba ate munnange obafuna bulungi nnyo bannaffe abo aba Uganda Joint Herbal Research Clinic kakati gwe munnaffe aleyo ng'olina enniya oyagala kulambula ennyumba eya Allah okule emikulu egya umula naye ng'osobeddwa n'emiwendo egiri waggulu omukisa guno jangu wano ku reception ya Pal FM tuli ku Kampala wano ogenda maaso n'oleka nti munnange ofuna umula ku bbeeyi eya wansi enteekateeka eyitibwa umula masavu gino ne wano ku Pal FM oyagala genda kuumula naye nga akasente olina katonotono jangu wano ogenda kuba ofuna umula masavu kuba ku noti 7 4 5 12 noti 7 4 5 12 ogenda kuba ate munnange omanya ebisingawo nkujjukiza SH Family Hardware wali kukuba erigenda ku headquarters eza district ewa Kiso bali opposite ne Masejidi Nol balina buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi weetaaga ebya plumbing weetaaga cement emitayimwa sengenge mataala mu bika byonna batuukirire bannaffe abo ate nga bagamba nti akaseera kano osobola okugulawo account n'oteekako ssente zo mpolampola otuukirize ekirulwa kye eky'okuzimba essimu noti 754 3454 noti 754 3454 ojja kuba tubafuna bulungi aba Hub Horizon Research Clinic bali wali kulidda ekawala nga wakavayo kasubi isawo katono ku ssomero eryo eriyitibwa Good Times omukono ogwa kkono ekikubo ekyo ekidda wali ebugema ogenda okuleka nti munnange obasanga bagamba nti bakujjanjaba eddagala ku mitwalo 4 gyokka bakuleetedde ekyupa eyitibwa Strong Man egenda kuyamba gwe omwami egazwa prostate olumu omugongo olina low sperm count bagamba nti ebisenge tebitambula bulungi ofiisa buli kaseera genda bakujjanjabe emitwalo 4 ekyupa bagirese bagiyita Strong Man gigezeeko olwaleero zero infections ekyupa eyo naye weeri gwe munange nga omusulo gujja bwe gwesibaasiba olumwa wansi mu ndira olumwa wansi wa kameeme ebizimba mu nseke okuzibikira kabootongo infections zonna weekwata ekyupa eyo kuba ku noti 750 87 436 aba Hub Horizon bali ku noti 750 87 436 eri noti 750 87 436 ne WhatsApp kweri bakubireko bannaffe abo noti 785 43855 oba noti 750 87 436 bannaffe abo bajja kuba bafuna bulungi tukyali wakati mu ddwaniro kankuleetera ebirala nga tuvudde wano Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Big thing kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya
weefunire essimu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpolampola ng'ossaayo ssente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3.